emundeke kikuwe mukama yakulawo njagala nnyo okulya bwe bibaawo ebyokulya njagala nnyo okulya naye bwe bitabaawo omuma Mukulu alya tusiika yalya bigi ayi byamutuga Bobi aliye tebanalya kamiliyoni kankomewo Watalya ogamba otya Alesse agamba atya amanya gwanisebo amanya Eric Pro oba manager Eric wavudde mu kumanaginga abayimbi n'ogamba kotandika okuyimba anedda ekyo kibeera nga kizze buzinga calling kuba omuntu osobola kuba ng'olabye badde okola bingi naye ate mu byonna byonna ofundikira nga olina ky'oyagala okuyisaawo nga gwe omuntu ate nga ndaba music kyekintu ky'osobola okukola n'otuusa obubaka bwo amangu byomu ne bumutuukako obadde omanaginga bayimbi ki kale bwobadde otambulako nabo kyolina omanya nti mbadde Fangoni manager oba Fangoni Forest management gwabadde mabega wa Alien Skin gw'omu ku bo oyo muganda wange era tukoze naye mu mbeera yonna muganda wo mu ngeri kyemuntu ajja kwebuuza muganda wo nga mukwano gwo oba muganda wo muddako akuddako awe muganda wange little brother so yanzira kadda kunzi gwe mukulu wa Alien Skin walita n'alikwata bwalita bwe nditanze ebbeere n'alikwata ogambye oze okuyimba ng'oyagala kuyisaamu obubaka bwo omuyimbi wa Alien Skin obubaka bwate tabukuyisizaamu bw'oyagala ng'alwawo anti nedda olaba ye ayina byayimba ne byayagala okitegeera era n'obubaka bwe ayina gyayagala butuuke okitegeera ate nange mba n'endowooza yange ng'omuntu okitegeera kati esinza kugamba mbuno ye tampisizaawo kino oba ayimba ku kino oba kiri no kali nange nganze omuntu nina kyenjagala okukola ki okutuusa ku bantu era information eyo ekoze eki efumye mu studio bajja giwuliriza oluyimba luno luva ku ki lwavudde ku ki oluyimba Kuliya buli omu otubeera olina owulira nga omulamu ogusinga obungi ogwetoolwako abantu kulya kati nze nako okuba ne ŋŋamba ne bonna aboogera waliwo atalya ekigambo kulya kigambo kigazi buli omu ngeri kijja kitegeeramu gwe okuŋŋamba kulya nenga naawe ova kulya kate gwe nobeera ng'oyimbirira nze nti walidde kati nze nkubuuza ekibuuzo nga nalidde gwe tova kulya onziramu ki bakadama tebakufune bubi mu kulya kwotegeeza bakadama abakadama banyinaze mbaagala nnyo naye nze gwe buli omu ngeri gyakifunamu kiri nti alidde okitegedde abaana balina engeri gye bainterpretingamu ennyimba abo era naye abamutuufu ye bwaba akifunye okulya kwaba ategeeza kweku ye bwaba akutegedde waba akutegere kale ze mpagina mukolera ki oluyimba luno lulina na verse ez'enjawulo olina abantu bonokoddeyo mu kulya lwaki abo b'oyogeddeko mu kulya tumenyeeko abantu abatonotono betumanyi nti baaliira ddala era bo tebeekweka na kwekweka netubako ne betuleseeyo nga bo tetulina nsonga bakituboogerako naye nga twogedde kwabo betumanyi nti bo baakola ki naye nga ate munnaye tuli nabo era tulina kitubagamba naye ate ne babeera ku bantu abo era nabo mbanokoddeko abatannabakulya ate ne babafuula emboozi kati akukugambira nti gwe toyagala kulya nze njagala okulya era njagala nnyo okulya buli omu kyakolerera kimu buli omu akolerera kulya ogambye big eye yamutuga anti bw'olya ng'opanga ovuluma nabyo yinza okutuga kitegeeza olina kulya n'amagezi yali asobola nkula yali akola ate simanyi naye bwe kyotumanya biyinza oba byamutuga okusinziira nange kyende abakuba nayimba reality ebiri mu bantu kusaasira ne King Michael baalya byambiro bayinza okuba baalya byambiro naye simanyi kugandi awo tujja balaba nga otugambye nti tukomawo kati awo tujja balaba mu paati okomawo ne kamiyoni yagenda okuggulawo yani kati awo tukomye nti nkomawo ne kamiyoni kuba nange baaba yambuzaabuza nabe eno kalimazina simanyi wamuteeka watuufu kati asooka mwebuuzeeko ambuulire bo waakola ki waagwa kati awo then ntandikire ku ye oba alina akusindise kumulwanira ntalo ze bambi musajja otamanyi nti obalina mu studio walabe talina kyamanyi talina kyamanyi nti obalina mu studio kino kizze ku lwange ndowooza yange nga kugambye nti calling otegeera ate kati alina entalo yezi ali mu kulwana ezizenga ye ali mu kulwana kutereeza music industry such that nti ffe abajja abaana bali eyo nga bali mu studio niyo batabamanyi baba bamanyi
basobola okusanga ekkubo eddungi mu music industry. Nze mbadde manyi yakuwandikidde n'Oluyimba. Nedda ssebo. Gwe yawandiisa. Wewandiikidde. Nkugambye nti nayimbye endowooza yange. Woowuliramu ku producer n'emikwano gyo gye omanyi bw'okola oluyimba olusooka mu studio abantu bawuliramu. Bakugamba wayimbye wayogedde. Anti kati essaawa zino music yava mu kugamba nti tukakasa nnyo. Lyrically ne vocals. Lyrically ne vocals. Nti kati ogenda mu studio omwana ayimba bwa kyogamba tebazina. Kati ate kugamba nti nno nze artist ayagala n'okujjayo kayaka akaloboozi kali akasembera. Ati neera bagamba nti abayimbi bali Nyansozi basiba bawogana mu bibira tokoze eddoboozi bw'otyo. By'ebibira bikyaliyo tunagenda okukola amaloboozi. Oyagala tulinye kkalina z'abasajja batukulira amayinja mbu tunoonya amaloboozi. Tukola kikiwaki? Kitambula. Budde bwebi. Bobi tanalya. Bobi tanalya kulya. Mpozi gwe agamba nti nze mmanyi tanalya kulya. Ne alien skin. Alien skin mmanyi tanalya kulya. Kati gwe ng'ogamba nti nno yalya. Gwe bujulizi. Nze bwe bayimbye nze nkimanyi nti tebanaba kulya. Era abaalya boogedde. Waliwo awakana. Oze kuyimba kano kamudduke oba okyatuwa obulala. Kati gwe tomanyi. Anti bitandise. Bitandise. Owai, ekika kyonna famire yonna eyagala kuyingira music. Kyogamba ekika kiweddeyo. Tuli babiri ssebo. Anti we muze kati sister wayinza okujja. Fresh mami nga wanagamba. Nedda kati olaba bwe babanga nabo bazze. Ensonga lwaki omukuba olukokola. Okitegeera muleka agezeeko bwe kiba kikutteyo atambulira awo. Bwe kiba kiganye era kenyini ajja kukola ki? Ajja kugamba nti kiganye. Siza mugaana kukola ki? Kujoyininga okitegeera. Era ng'omuntu omwana ali yatandika. Wakyo kiva ku kyaffe ne kibeera ku muntu atandika. Nti wegenda mu studio kola oluyimba gwe kennyini kibeera mu mutima gwo okwekkiririzaamu nti nsobola oba tekyakola ki. Ne vasi mweri nti ogamba nti sisobole nga nze mutima kimanyi nkola ki nsobola. Abayimbi badde managing nga tebakutye nti manager atandise ate okuyimba ennyimba ze twandiyimbye. Kati tewali yampandiika mu bwa manager. Ate omusajja yagamba nti okuyimba tekulimu interview kanemaniginga nga bwendyeyimbira. Emirimu gino gisuddeewo. Ejaki bwa manager. Bampandiika. Bampandiika. Ndi kati oli ku contract kati onakola kino. Calling ba calling. Oba by the way. Kambagamine kana akantu. Twali ku H2O. Nga Alliance King atandise okuyimba nyimba zitandise kuba mu kololere. Twagenda koko ne tusanga Kamiri. Kamiri yeke nyini bwe yali ayogera yankuba akaama. Akaama ko sirikira bira. Endo gasujja kwogera mu party. Yakugamba nawe nabadde onekajjukira. Nengamba omuntu olina okuzuukuka. Yankuba akaama nja kayita mu party tu. Teka kukabya nga wobakuba gundi big eye akaama. Kamiri yamwogerako big eye n'akaama. Nagamba oyimba. Akaama. Kalinga just inspirations. Owai, kolabo ya Alien Skin naawe ejjaddi kuba kati omuyimbi atandika okuyimba asaba kolabo. Alien mukola ddi oluyimba nga mwaba oluganda. Mujja mubuuza. Mujja mubuuza. Naye ogyetaaga. Oli muganda wange. Okitegeera ate yaliko. Nkugambye beekwata ki? Beekwata nnamba. Oluyimba olwo luyimbe nga buli kimu message mu eri omu. Ne nkugamba nti tutopinga chat ate afa abagiriidinga. Kati gwezi utagala kolabo na muntu atopinze chat nga tera ya leadinga. Abasajja bagikabira no gikabirira. Ne bakaba. Owai Eric. Oba muganda oluvanyuma lw'okubayo n'agamba nti guno omwaka gwagenda okuwumula music. Yakukuba akaama n'akugamba ngenda kutenka sitandikirawo. Anti nali badde ntandikirawo ng'atandika. Kuba yatandika era nze kubasooka okubeerawo ng'akola ki nga tali kutambuza music. Nandibadde ngamba nange nkole ki nange kanyimba nagambye. TV zonna zoogera omwana tasoma. Andi kati TV zeziweerera zebali kusasula fees. Kitegere kanga bwe zoogera era sibimanyi bonga bwe bati bebamanyi n'okusasula fees yaddukayo bamwa fees n'addukayo. Ati musibya mukubya bikonde kuvuga skate kuvuga bugali mu nyumba tutumula bakonga ali ku kitabo nti atudde nga mwaganya omwana mulindiza.
Silverback Lounge awo ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party. Olina meeting za kwanjula jangu otweyune. Tulina restaurant efumba emmere ya wano nebunaayira. Tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu. Tulina kakaawa akalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weeyune. Silverback Lounge ku Salama Road okulira Namakindye Secondary School. Tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ngera tukola essaawa 24. Tukola deliveries ku Jumia ne Glovo. Tufune ku noti 755 322 755 noti ngeye eri ku WhatsApp oba noti 2 noti 994 emu. Silverback Lounge, the peak of enjoyment.